Dini Lubowa Sava baba mutuba tebamutaka Dini Sava ekyokuba nti babadde tebana bakumusiba kigambo kituufu babadde baluddewo manya ate bagamba bojogensa na faito tulamuntu uli kituufu ofuna bulungi waliwo ebigambo byoyogera n'olaba ng'osaze layini ekintu kibayita okulemezaamu kintu kiba kirungi Sava Kalimu yani Sava Dini Sava ekigambo ekituufu ekyokuba nti manyi bagamba bw'otambula n'abalangira tekikufuula mulangira ate bw'otambula n'abasirikale tekikufuula ki musirikale kubanga namulabako ko kigambibwa mbu yagendako kwewa General Salim Saleh kakali kiba kitegeeza bw'ogenda kwewa General Salim Saleh tekitegeeza nti ate ofuuse General otandika abantu okubayisaamu eggaali obutereevu waliwo ebigambo bitwogera tulina bw'oba oyogera ku muntu ate weewunye yasoma mawulire agamanyi bulungi nnyo naye olina okwerekerayo ko akantu k'ekirooya omanyi lwaki twogerawo ne tugamba nti kigambibwa mbu akantu ako kasobola okweyimirira mu kkooti ne kakutaasa naye yavaayoko kye mujjukirako yagamba nti bwe mutaneegendereze ngenda kusula NUP njireke wansi yagamba genda kikuba ekigu yagikuba oba ekyali oba yamukuba kakati Dini Sava tukkirize tugaane abadde ayogera n'ayitawo n'ayogera ne kakati ebintu bino folusi twogera ebintu nga bibiri naye yasobola okuvaayo n'agamba gwe wayimirirako ko ne gundi ne bugundi n'ogenda kwewa Museveni n'akuwa ssente bw'oba wakanavaayo ng'ayogera n'obukakafu okuvuma okuyingira mu maka g'abantu mu butuufu Sava omanyi waliwo abantu nze gwolaba wano nga nakayingira ekibuga nali tulina engombo ez'ekidongo ez'ekijegeza ku street ez'okumalwa mu bwebbanja tasibwa kakati waliwo yali amanyi emitwalo 10 yali bulooka nakunyumizaako kukakagera kakati na emmotoka yange yasooka nagigula milioni 8 emitwalo 3 simanyi nti bulooka bakola ki bamusasula lwali 1998 kakati bwe yajjaawo nakula mulala nengamba mutwese nemuwaza ki nyine endagaano webbanja tasibwa nokugamba nokangabiriza okwekangabiriza nga tomanya kintu kyabulaba ate atamanyi olusi tamanya nti tamanyi ate teriyo omuntu mujega mu buyabuya ng'omuntu atamanyi kakati omusajja nagenda ku poliisi ne bampita ne bagamba muganda wange babulooka tebali azamanya bulooka ngono tusiza ku poliisi yamala kuntuusaayo nenjiga nti webbanja tokola ki kakati abantu bangi nnyo abaze boogera ebigambo ne babeera ekyokulabirako ojjukira omusajja omukulu yavumanga abantu bamuyita Cox owa NRM yayogeranga ng'akuba abantu amalusu baamala kumuteekayo omusajja omukulu wali ozzeemu okumulabako yaddamu embisa tebaba kumusiba nakati singa akyakola ki singa akyayogera waliwo omuvubuka bamusiba emyaka oba 3 oba 4 sigamba okusiba kulungi naye nkugamba waliwo omuntu embeera gyalina okutuukamu abeera ekyokulabirako ataayige twase n'abantu abalala yakolanga vidiyo mu nsiko ng'avuma President Museveni ne famire ye bamuteeka mu kaguli naye bamuwaananga nti bakube essaalo tewali avaayo omusajja omulala omuvubuka era alina content asinga okunyumira wano bamuyita Madubbala simanyi yamuloga beriba nga si ddogo bubeera bubuyabuya obusirusiru obusemberayo ddala bamukwata ne bamusiba linda kumbadde kugamba Madubbala omwana yakolanga content era asinga okunyuma naye okulaba nzira mukwirako ne ku ssimu nemugamba otandise n'okuwemula nindaba nga ateredde n'atandika okuvuma abakulembeze n'avuma abantu simanyi kyoya kyabikoze bitya ne bamusiba ali mu kkomera bwe babeera mu kaguli awanika ekikonde kikuyamba ki awo bwe bakutumanga okuvuma kakati oyo yantumyako naawe mabegako ngendeyo mu kkomera ndooza ngenda kuyiya nnyo ngende mu kkomera munoonyeeko ngende oyo omwana tulabe nga bamuta kati ndooza aboneredde ne bamusiba kati banaavaayo waliwo n'abalala bakitegeera ne balekerawo okuvuma waliwo Pressure 256 oyo yeyitanga Ssaabasajja Kabaka mufuna bulungi bamuteekayo wadde amanyi okuvaayo mu kolido n'avaayo era n'ayisamu abantu eggaali n'addayo naye olunaku lwala dde banaamuzzaayo mu kaguli ng'avumyeyo omuntu omulala ajja amawulire tegajja kuba malungi waliwo n'omulala yakuta ekifaananyi kya pulezidenti n'akiziika kabampaana oyo wekisiri mukola waaki bajja kukusiba obonyeebonye kitaawo ne maamawo otunda akabanja akatono kolina lwakabampaane mbonakubye views nakubye likes kati essaawa zino Madubbala zisobola omujja mu kkomera bannange mwegendereza kati waliwo abalala beeyita abanene babeera ku social media ne bavuma ne bawemula lisiti nagiwadda UCC ina kugiwandiika njiwe UCC abantu abawemula aboogera ebigambo ebisitaza bonna mubamanyi social media bawemula naye bajja kukwatako omuntu omu bamuteeke mu kaguli
mujja kudda mu kumagezi kale tuvudde sava tumusabire aveyo ne nalabenge oba badde baje video bukadde bana batana bakuvaayo tumusabe ninze manja gena kufuna muki ekyokuyiga bana batayize ensijja kumuyigiriza namwe abawe mulamwe namwenna bisambu wangu nimuvuma abantu nimumula abantu nimutyobolera ebitiba by'abantu mugenda kubeera ekyokulabirako weekend twalabye omusirikale nga hakuba omwana mu supermarket saidi zaawo nduuza ekyanja yamuyisizaamu empi awo nawo njagala tuyitewo kakati nze mu byafaayo ebimu ku byakyasinze okuwa President Museveni credit kuteeka discipline empisa mu bakwasira mu bakuuma ddembe omusirikale ovuga emmotoka ng'okoze ekivulu ekabira mayido n'ovaayo n'emyono za abiri n'ogwa ku road block nga abasirikale we bali ne ssente ne baziraba ne bakugamba weeyongereyo ne bakuba n'obukuumi ekitaaliwo luli emabega luli walabanga omusirikale ng'odduka emisinde ekyo President Museveni abadde akikoze ebitundu 8 ku 10 naye olw'olumu wano okusaidi y'okulonda wewoka security wesemberera okusiuka ku mpisa ninga bokimanyi nti omuntu yena ali mu buyinza alwana okwekumira mu buyinza era bobo mujjamu oyina naawe kukozesa amaanyi okukola ki okumujjamu security ku biseera by'okulonda oluusi esiwukamuko ku mpisa neeyisa bubi abantu abesimbyewo ekyo kyo kimanyi okulabika naye mu mbeera eno ey'obuntu omusirikale babadde balina discipline omusanga mu restaurant omusango manyi President Museveni mukubasinga okubeera n'ebitongole by'okwerinda ebingi ababoda abatakisi yino abatunda emmere abamaleediyo bonna eriyo bakuuma ddembe kituufu bambega naye mbadde n'aludde okulaba omusirikale ali ku ddaala linalabye omusajja oyo mayinja asatu ekyo okulonda ekkubo basajja bangi kadima mulonda ekkubo sikiinamu mutawaana naye ekyokulonda ekkubo twakitadde ebbali yabadde alonze ekkubo lye naye olaba negwalonze ekkubo yamulabye ng'omusajja alabika mu buyabuya omutwe gwe tegukola bulungi naye n'amudduka n'ogenda mu supermarket ensi yonna gy'omanyi nti mulimu kamera ate mbadde nsaba okuwoninga abasirikale abali mu byokwerinda nga naddala abanyankole n'abanyarwanda omusajja munyankole naye bw'osanga omusirikale atali mutendeke kimala nga munyarwanda ng'ate munyankole naaba nga asiiwuusa empisa atama asiiwuuka bubi n'empisa balina tumanye ffe tulina enjogera yaffe ey'obwalogansi kiba mwogera temufaayo mubalaata bubalaasi ebeera nono yaffe oba tukikwala tukigendere nono yammwe nti baba batonda bwe batyo muli bantu balungi naye enjogera omukiga nti ayinza okugamba ekintu nga akuwa naye nga olowoozeza nti aba okukola kakati abanyankole abatono ennyo batalina mpisa ngaoyo omusirikale mutukoze bubi nnyo naddala nga basanze omusirikale nga munyankole baba beemanyi ng'alina pisito mu kiwato yabalowooza abatalina pisito mu kiwato tebategeera tebalina magezi era mbadde nsaba abo byokwerinda General Salim Saleh nkimanyiga n'amagye ogalinamu omukono era kyekintu kyosinga okwagala omwami oyo eyasiiwusa empisa mu supermarket n'akuba omwana mulenzi tukusaba mwana muwala twagala abeera ekyokulabirako twagala kumuko tetwagala kwogera bogezi wa poliisi mwatugambye omwami oyo mwamusibye tumwagala mu kooti ate abadde asaana ne bamutwala ku kyalo ne bamuwozesa ku kyalo ensi yonna nemulaba n'abeera ekyokulabirako n'ekirala omusirikale oyo tasaanidde kubeera ku ddala lyaliko asaana bigaba nga alina amayinja 3 bagamugyeko gonna asigale ku 0 tosobola kutuuka ku madaala ga 3 ng'osobola okukola ekintu n'omuntu omusiru asembera eddala nga tasobola kukikola ng'ate okuba omukyala nga wokubira waliwo ne kamera omukyala n'okuba omwana eyeeyiiya supermarket kye njagenda mwana omuwala oyo muweyo emitwalo gyange 10 gimuwe yayolesezza obuzira okumanya omusirikale oyo abapoliisi mulina okuvaayo madamu Nalweyiso Salimu Saleh mbasaba owa poliisi oyo abeere ekyokulabirako tumwetaaga mu kooti mu Kaguli abeere ekyokulabirako ekyabasirikale abalala nekyala tasobola kutuuka ku seeryo ku ddaala eryo nga teyatendeka alina okuba nga amadaala bagamubbira bubisi nnyo tabazimubbira bubisi teri musirikale asobola kubeera ku ddaala eryo asobola kukola kintu kyabusiru yavuddeko nnyo miliyoni nze ngenda okukomya effujjo lyo mu Uganda ye Nobert Events nga yeewera abagamba nti nja kukola breaking news mu Uganda Prose Mayanja ye maama wakwekwata mu byenda kamwa kabi kasasiro ganga na kakati waliwo omwami omu yali mu kikuubo yali oba yali aweereza bintu
kakati yagenda nakola oba ayina omugagga omugu yasobya oba bamuyitanga Ssenungi obaani ne bamutwala ne bamusiba kale be bamusiba n'avaayo be yavaayo ne bamuwa omulimu omulala omugagga yamusibisa yamugobesa n'addayo n'agenda nawuli n'amugobyawo n'agenda n'amugobya n'awalala omusajja neyeekyawo n'agamba abantu nno omusajja oyo jamutemako omutwe ng'abantu balowooza asaaga omuntu yenna yina bayogeranga ekigambo tokitwalanga for granted akazungu kalioke omuntu bayogeranga ekigambo kakitwala n'okireka kisooka Nobert event yajja mu kuteekateeka ebivulu ng'alina $500 million yalina obukadde 5 bwa Uganda njala okubemu akafaananyi omuntu afiiriddwa millions 5 n'atuuka ku ssa byokubanga akubira omuntu mpaayo omutwalo omuntu oyo asobola okukola ekintu kyonna kyekiri kyagambye sina kyenkola kyenfiirwa sigamba nti kya Nobert byayogera bituufu era simuwagira naye ngezaako okukulaga omuntu embeera gy'abeeramu esobola okumwogeza ebintu nga byayogera si abyagala naye ng'embeera gy'alimu yebimwogeza Nobert event beyajja sente naziteeka mu palaso ate jjukira yalalakinga omuzungu kyayita experience obumanyirivu nga talina beyabeeranga mu kyalo yayagalanga nnyo bapromota ng'ayagala nnyo Abitex ne Bajjo Abitex bategeka ekivulu n'akitegeka ku cricket oval bemubeeramu abantu 50,000 omulabi alaba 200 era sente ezo nazikwasa nazikubisamu 200 nga nti afunye millions 4 ye okusiba engeri gy'abatamanyi kakati n'abeereyo n'agamba benfuna nga sente njagala mbeere wakabi njogerweko nga Abitex ne Bajjo n'akwata sente omuyimbi gwe tuwa millions 3 n'amuwa 15 kiba kitegeeza nti n'ebyuma bitusasula millions 2 ajabba wa 3 olw'obutamanya radio gye biti gye tuwa millions 10 ajiwa 15 oba 2 kitegeeza ki nti abalina kutambulira mu loosi ate n'abayimbi nali ne bamumanya nti mufumu jja mu business ne bamuseera bulungi ate nekya yajja nga ayagala erinnya erinnya lyalina naye omanyi wali omuntu Sebagala yagamba nti erinnya biri kulimanga bulungi likole mu bubi kakati Nobert event sente ze zaafa yakajja wakasente okalita mu ndongo sijja kumanya mirimu gye yali akola kikulu kya bino kyenjagala okumanya nti nkimanyi nti yajja neki n'omudidi kakati bamala okufuna sente n'aziteeka mu palaso teyakoma ku ekyo n'akola ekintu ekyobuzira okupangisa omuyimbi nga nze palaso we yamutegekera nga okujjako nga mpadde sente mutegekere nfuna bulungi kuba mukwano gwe yafa muze radio wizo amanyi gamugwamu teyaddamu kulwana kufuna muntu mulala akole naye yakkakana erinnya lye lyakkakana wansi n'alyoka akwata wizo namuteeka mu sente ekyo nno papromota kyali kyabuzira konsati nemukuba kigambibwa mbu yapangisako kooneka million shonga emu oba kikinako bukakafu naye ku byayogera alaga nti asobola okuba nga ndeka million yamupangisayiko ku shonga emu oba 2 kakati famire eyo nebanga yemutidde sente zonna bemala omuttira sente netakoma ku ekyo ne bakola ekintu ekyobuswavu ne bamukwata ne bamukuba omuntu omusajja muno okukuba mu public ekintu ekyo nno kiba kya bujozi nakugyamu erinnya n'atakoma ku ekyo n'erinnya n'alikola ki n'alitwala omusajja muno tomugambanga nti nja kukuba omusajja muno omugamba nga tujja kukola ki tujja kulwana omuntu akukubye muganda wange ze nange simanyi bensonyi omuntu angalulidde luyi kuba nobumpisa buyisa mumanye n'obwogalula oluyi nze oba onkubi ekyo ekintu kikyasinza okubeera ekibi mu nsi eno olina kukuba nakubira mu kamera oba obusungu nno bwoolaba Nobert bwayogeza kakati Nobert nze nange nalibadde ndi awo siraba nsonga bakyalemezaamu nnyo Jose Chameleone kuba Chameleone ne babeera mu lutalo nibabeera mu lutalo lwa Palaso ne Wizo Jose Chameleone tiyayogera kigambo kyonna mu kamera saakiraba tiyayogera kigambo kyonna naye ye Nobert yagamba mbu yamugamba nti baalose ne bakola ki ne bakukuba obo nno bwe busungu obukola ki nga buva obulabikira mu Nobert nze nno mbadde nvaayo nga mbagamba nti Nobert mbadde nkusaba
obusungu bukkakanye kigambo kituufu family yakutira sente kituufu wali ogenze kunoonya sente omanyi sente zifa mu kwagala kunoonya zini waazo naye bakuba nti bakola ekyobuyozi ate ne bakola ki ne bamukuba ne bamutyobola nga tebamutidde ensimbi baga nti bwoba oli omukira ate bw'omujooga ate guyitirira kakati nze mbadde nsaba Norbert Event kimanyi olwolumu mpuliriza saagala obeerenga entalo kigambo kituufu Norbert Event entalo zisusse kati essaawa zino nkubuulira essaawa zino boofuna obulabe tetumanya ne poliisi esiitaana okumanya ani yakutuusizaako obulabe tukyanoonya ebyajjajja Ichuli jjajja Ichuli ebigambo bye yakola kubanga mu nsi kuno Ichuli yava ku nsi nga ebitundu 7.8 ku 10 nga buli muntu amuvumye afuna bulungi siyanvuma nangamba ninga karoti sekanyono ni program ojibako sebo ojirega data eno olinga karoti namwalira ko ku police ali mutwala nikali badde kusaba Norbert okakane okay kigambo kituufu Jose Chameleon muyingidde nnyo kigambo kituufu manyi muntu kasito omulumba nze nsobola okulumba ne twevuma byaffe nene siyingira mu family buyingira pa mu family atubogeza mu family notuuka n'okugamba nti ebyenda batuusa obyekwatamu kakati nze mbadde ndowooza Norbert nkimanyi mpuliriza era ngamba nze pulezidenti wo era okimanyi ku poliisi nzina sookayo era ne ku poliisi nzina kweyimira ne ku bya ssale wagamba wayumba wano bambi nga bamukubidde wajja no ssale kakati Norbert mbadde nsaba Jose Chameleon muleke Jose Chameleon kyokozeeko olusungu manyi kasita oyogera olusu okkakkana Jose Chameleon kituufu muyingidde nnyo Jose Chameleon muleke nze ndowooza message etuuse entalo zisusse saagala obeerenga Ichuli entalo zisusse essaawa zino Chameleon osobola omulekera ekizibu omuntu omulala akutuusizaako obulabe obuzibu ne buteeka kwani ku Jose Chameleon nga era ne ku Ichuli omusirikale gwe baga bamukubye genda bo bamanyi nti yakola ki family y'oyo omusirikale yatta Ichuli bwe bakigambibwa naye ng'ekigambo ekituufu asobola okubanga si yatta nabo bakozesa baali baagala okutuusako obulabe bakozesa omukisa ogwo ne batuukiza kye baali baagala nze mbadde ndowooza sizifire Norbert Event nti okimanyi bulungi nnyo nze nsoba ku poliisi nga bakutte nze nsoba ku poliisi kubanga nze newanvuma nonsensebula tolina kiwalekayo takyasobola kuvuma takyalina kyakuvuma byaggwayo byonna yabivuma ne biggwayo yakuvuma kakofiira sebo tojubisa nnyo mukulu toyitawo Norbert muto wange Norbert sizifire Jose Chameleon muleke ekigambo ekituufu Jose Chameleon ayina ensobi ng'omuntu naye eggwanga limwagala olwa music we gwe yayimba omutyoboola ate nga mumanyi teri kintu kirumanga mukazi okimanyi ekituufu oyingira mu family ye kubanga eribbwa y'omukazi ng'agenza obadde okyamwagala eribbwa teriwona ate bw'okyawa omukazi n'agenda naaba nga tekiraasa erinnya bulinnyi ate kyo ekisinga okubeera ekibi kaakati kankubulira omukazi n'oyawukana naye n'omulaba ng'agenda mu maaso ng'ate amukwanya kusinga kiraasi osaba busabino omulamu kawo Katonda lwaki totamutte nemuwa kakati Norbert Event badde nkusaba Jose Chameleon mujje mukamwako mwesonyiwe ate ne muto wange Jose Chameleon mukulu munnange Jose Chameleon mukulu munno Jose Chameleon naawe tozza omuliro mbadde nsaba ne reference naawe Norbert muleke neera Chameleon talina kyamanyi kyakoze Chameleon Norbert obusungu bwalina nti yawagira abali bakola ki abamuvuma ne bamukuba obusungu bwe buli Jose Chameleon ombuba omwagala oba tomwagala kkiriza obagaana olwa music we olina okumwagala olwa music we ate noba tomwagala olina omuwa ekitiibwa olwa music we King Saha okuddamu Jose Chameleon n'amutyoboola n'amuvuma zezimu ku nsobi zakyakoze mu bulamu kitaawe mu music ekintu kyoyita kitaawe mu music oyo King Saha ekintu kyeyakola okuddamu Jose Chameleon zezimu ku nsobi zeyakola mu bulamu nga King Saha omanyi bw'obanga omuntu yali akusuuzizaako nga yali akuyambyeko okujjako nga yakuttira muntu ofuna bulungi omuntu oyo tasana kwerabirwa ate si buli kituufu nti bakyogera waliwo ebintu ebirala nekiba nga kikususeeko nenosalawo nosirika nogaa nti kankireke kiyite abaana bakyogereko nenze kankireke King Saha okuyimirira ku kazindaalo n'ayogera ku Jose Chameleon mu mbeera emuweebuula eyo yali kabampaane
pulira yali Kabampane Jose Chameleone nakugamba mu empisa zisobola okubeera nga sinungi kwensi yonna nezimanyi kuba Chameleone tetwamufuna kumuwasa kumuteeka mu maka gaffe naye music we music wamufuula omuntu ow'ekitalo eri music industry era amufuula omuntu atasobola kwerabirwa eri music industry era omuntu yenna nga bayitako kukwata ewuwe noboba wayitako kewe n'akusobya lwaki okulembeza ebibi kirizo bagaana Chameleone King Saha ayina okuba nga yamuteekako ettafaali bagaana osuzo olumu okola ki obalawo King Saha okudda mu Jose Chameleone yali nsobi be baba nga batabaganye sikiraba musitaani solaba okutabagana wekuli bayinza okuba nga be baba nga tebalina bukyayo oba okugamba nti ono ayiteena kuba sirabawo nsobi eri awo King Saha kwagambye nti musajja oyo njagala abagwe mu mmotoka sikirabawo nnyo nyinza okuba nga nze simanyi ayinza okuba nga yina ebyamukola ebisukkulumye naye nze ndowooza kugambye si buli kituufu tibakola ki tibakyogera waliwo olwotuuka n'ogamba kino musajja ono mubi naye kankole ki kansirika abalala ne bakola ki abalala ne bakyogera King Saha aba yatabaganye ne Jose Chameleone sikiraba mutawaana kati omusajja gwe bayita Elias Lukwago omuloodi kakongeko ku kubo lawyer w'abantu b'omuntu wa bulijjo lawyer talya nguzi yabagamba nti bannange ayagala nnyo enkulaakulana naye enkulaakulana eyite mu mateeka ne muwalaza empaka mwakirabye naye olunaku enkuba kwenatonnya ennaku bbiri mwina kulaba ku bizimbe nga biggwa enkuba ejja kutonya olunaku lulamba ku kyemwalabye ejjo ng'enkuba etonyedde eddakiika 35 n'obutikitiki obugwamu mwagibaze twabubaze ffe ngaffe abatiimu abatemu Elias Lukwago enkuba yatonyedde eddakiika 3 n'obutikitiki nga bwobwo Kampala yabadde abulidde mu mazzi Kampala yabadde abulidde mu mazzi era bannange balooya ku maddembe muli ludda walaki temuvaayo ne tuwawaabira KCCA ne tuwaabira NEMA ne tuwawaabira ono Hamu olw'okuzimba n'okwonoona obutonde bw'ensi okuzimba nga tayise mu mitendera omwalo ogwo kigambibwa mbu luyulika era luyulika bwoba omwogerako nti Hajati Zahra luyulika ow'omwala mulina okwongerako Hajati luyulika ow'omwala kubanga kigambibwa mbu yakulembera bakansala abakansala ba NUP be basinga obungi ne mukola olukwesikwesi ne muwa Hamu omwala mwagula ebintu by'Abannayuganda byayinonese Elias Lukwago abagambye mimulooza tayagala enkulaakulana kyemugamba yotagyetaaga naye abagamba agyetaaga ne muyite mu mitendera bannaye balooya abalwanizi b'eddembe muveeyo tuwaabire NEMA tekoze mulimu gwayo executive bamitani abera musisi yali wa gundi kitongole kasisi tulina Hajati Sharif Abdul namba akulira executive abera executive director na yasa nokukuba mu mbuga buli omutunulira omulaba atunulira ne Hamu buli omuna mukuba mu mbuga executive director akolanga ubaye akiti ayimirira ne Hamu era gwe kumula body language ye ikulaga nti byayogera si byategeeza buli omu Elias Lukwago yabagamba ne bamaliza ne bekubajje ne bagamba embeera egenda kuteekebwa mu nkola naye ng'omuloodi yabagamba omulodi yabagamba kyemukola kigenda kuvaamu obulabe ogw'omwalo ogwo mugulaba mujja guzimba gugende bubwatuke gutta abantu kane nkubuulira badirekita nga tebakoze nga temuyise mu mitendera naye gwe Hamu guluzi kibuga kikyo Hamu ekibuga kikyo era weekend oleko okola ebintu byeyagala era weekend kibiina kyayingidde mu iPod ana Hamu oyo alowooza nyombo mugezi nedda oba mwine enkolagana kwatagana gwe ate bawunya talina buzibu ziyampitako kukoloma emabega kawo nampa $10,000 sizimusawo namukubira bukubiza awo nangamba gende wa Sentongo wamitaani oyo muganda Yasin nampa $10,000 naye yitira mu mateeka ate muwalana Lukwago kuwa mmeka talina oyo loya wange nze siri after money era newonyeza nyo muto wange bajjo notununa mu Elias Lukwago yayimirira mu court n'omugambo waina masanyalaze nabadde bajjo ku Lwokusatu ku show ku Baba TV yakubye omulodi katona amutte kakati ate omulodi afa kakati kyenjala okugamba ekiraka ka message kagende wa bajjo mu bulamu obangayo ne mukwano gwo nsobola bajjo tosobola kuba na masanyalaze gasobola kusinga ga Elias Lukwago amasanyalaze ga Elias Lukwago gava Kiyira tegava agabajjo gava kundayo agamba ye kenyina mulabe katambike nagamba gomanya amasanyalaze ginayina
kitegeza takyakola ki takyagayina naye aga Elias Lukwago kale nawe okuba Bajjo Bajjo sobola kumukuba naye yaneewunyisizza nnyo Bajjo nategedde nti Bajjo talina mukwano era nange natandise okumwekengera okumweraliikirira ngenda kumulengerera nga bbali eri Elias Bajjo olunaku lyatunudde mu Elias Lukwago namugirayo enjala namugirayo enjala Bajjo nategedde talina mukwano Malawudi nati omunyiwe enjaga omulaba n'omuguwe eddalu agwe eddalu n'omukwatiranga ku maama we omuguwe eddalu tasobola kuva mu maama we bakitaawe era baava ku maama omanya nti ate yayiika windo bayipodera kikapiri tugende kuba njagala ompewa MP 10 abafunye kaadi nga tumaliriza wali abatagenda kutta tugende ombulire kyekiri NUP yalidde ebigambo byayo kyenkugamba nti Honorable Kyagulanyi ekigambo ekituufu ebyobufuzi bimutawanyamu byali ayingira ebyobufuzi alabika yajja teyeetegese era singa yali yeetegese singa ebigambo bye tebikaddiwa omusajja gwe tusinga okulabirako struggle wano bamuyita Kano Kizza Besigye yabeerawo emyaka 2 naye nga buli mwaka yeeyongera amaanyi Kano Kizza Besigye yabeera mu struggle emyaka 20 talina kigambo kirungi na kyeyayogera kyakaddiwa yagamba nti ndi Ssenyondo Enyondo eyingira Kota Pino yingira Nyondo lijukiro ekyo kigambo ekyo kijukira yakyogera ne kati ekigambo tekikaddiwa nga kyakola kikyaliwo era wetwogerera ali mu kkomera omuntu avuganya President Museveni ebiri serious bw'otabeera mufu obeera muki ku buwaŋŋanguse bw'otabeera ku buwaŋŋanguse obeera mu kkomera kikyotegeeza nga bw'olaba Kano Kizza Besigye omugezi ategeera omusiro asiriwalira eddala n'agamba abali mu nnyendo n'omuyina omukisa okumulaba ng'agenda era agamba President Museveni era ab'omu nnyendo bakyaliwo tebanaba kuvaawo era essaawa yonna Kano Kizza Besigye asobola okuva mu kkomera era n'akola ekyo President Museveni mulaba ng'ayise mu nnyendo ng'agenda ebigambo byonna bye yayogera byonna bikyastandinga era akyali abali bamulowooza nti musimanyi mu Nyampe ebyo ebigambo bya Tambule byayogeranga mwamaliriza nga mutegedde abanyampi abatuufu be baluwa kubanga Kano Kizza Besigye ye nannyini FDC era betwogera ku FDC nga bolaba betwogera ku NUP nti ya Kyagulanyi FDC kitegeeza Kano Kizza Besigye naye abanyampi abatuufu banandala Mafaabi na Amulyati bamubbako ekibiina kino n'ebifo binana ne babibba ne Senegal be bazitwala naago gonna mu ssaayi gwa Kano Kizza Besigye abasajja abamubbako ekibiina kibe banyampi abatuufu naye nga mu kusooka mwali mugamba nti Kano Kizza Besigye yakolera Museveni amazima gakeerewa negamba negakola ki negatuuka kakati ngenze ku NUP Kano Kizza omwami gwe bayita Mr. Kyagulanyi ekigambo ekituufu ebyobufuzi tiyali munnabyabufuzi kubanga era kyogera lunye yabuguma bubugumi n'abugumirira ebyobufuzi n'abiyingira oluvannyuma n'abiraba kubanga omuziki eno Kyagulanyi gwali gukeeye akaziki kali kagenda kakendeera n'asalawo n'ayingira mu MP era beyayingira mu MP bantu bangi nnyo tebamulaba mu makulu yagenda mu DP ne bamumma kaadi n'anoonya bannabyabufuzi bamukolere campaign nga Nambooze kigambibwa mbu ne bamusaba ssente naye nga baali nti yaleeta oludongo n'ayingira mu ludongo lwe n'amaliriza nga apiikinze bapromota twakola kinene nnyo okumupromotinga n'abeera waggulu n'agenda mu FDC ne bamumma kaadi n'amaliriza nga aze independent n'akuba ekintu ne bamulonda kuba MP be bamulonda kuba MP ekiwoomereze no kibagamba ekiwoomereze ne kisukka n'afuna ekinyegenyege n'ajja kuba president yayita bwetegese yagenda okulaba ng'ekintu kikutteyo n'ajja ne yesimba kuba president abantu ne bamwaniriza kubanga abantu bagamba woddiza omulalu mukyamu ng'ayogera obulungi takola ki nga taliiwo kakati bannayuganda engeri gyabamu gye baagala change bagenda okulaba background yetu jinsi mwape kati ntuuka wali kwaipo kakati babuguma ennyo muyayogerera ebigambo ebingi n'abagamba mu nnonda ebisigadde mubindekere ngenda ntebe mu ntebe tobatwala tobasobola byonna ebigambo byakaddiwa n'avaayo n'agamba nti sisobola kutwala ssente za muwi wa musolo ng'era bw'otwala ssente z'omuwi w'omusolo nga bazikuwadde ng'agamba mulidde eddwaliro naye ng'ate ye ababaka ba paalamenti be essente z'emmotoka tebazigaana ebibiri omusaala tebagugaana Honorable Mpuuga batwala ssente ziri mateeka ng'awoza ssente za muwi wa musolo mwaziridde naye jjo yeekubye omupiira yeekubye akasaale mu lubuto
olunaku luyagamba nti sijja kutwala President Museveni sijja kutwala sente za iPod ate n'amala ne yeekubajje n'agamba sente za iPod tuzeetaaga ekyenno tukize tugaane ya Mr. Kyagulanyi yalidde ebigambo bye era abantu batandise okumulaba nti tiyajja kujjako Museveni ali after money kigambo ekituufu ate nekyano okujjako President Museveni yajja teyeteeseteese kubanga ogenda okuyingira mu kalulu oba olina okumanya ssente zigenda okukola campaign gye zigenda okuva naye buli kaseera mulaba talina njawulo na Pastor Bugingo buli kaseera amagamba bannange ekituufu neetaagayo ku ssente ekituufu neetaagayo ku ssente ekigambo ekituufu bannayuganda balina okweggalira mu nnyumba beeraliikirire ekigambo ekituufu mmwe kenyini bannayuganda mmwe muyina okuvaayo ne mwogera eddoboozi limu ne mwenoonyeza change naye change mbanga muginoonyeza mu bano bannabyabufuzi abali after money abali ku ssente za iPod baazigaana lulimu zaamwe wa musolo kakati bazaafuusiza ki kati bazeetaaga ate bakambwe ennyo mulwane nnyo mulabe nga mwejja mu buwambwe bwe mulimu awatali ekyo nga mulowooza mbu bano bannabyabufuzi Kyagulanyi abenoonyezeza ebyabwe anti Kyagulanyi ssaawa zino yakutte omumuli President Museveni olwedde yali mu buyinza alwana kusigalamu naye bano abalwana bavumugjemu tebalina busobozi Kyagulanyi yakola ki bakikuliyirire Kyagulanyi yannimba okuyima mu nkuuka akali njogera mazima neruli amazima nali nga manyi naye nga kweka kuba nali ekikeza nti omukuba lwakuba alina atakulekera tomulekera kakati nze lwaki tokuba nti omukuba bituufu omukuba lwansonga neruli bino byenjogera nali nalisobola obyogera luli nali promota we kale mpa abantu 10 promota wa Pepsi tayogera ku Coke Sebuguzi wamitani Lutamaguzi yage agenda kuddayo ayogera abantu bebagala okuwulira nga si bituufu akyali mu byabufuzi ebyokubukumiriza Lutamaguzi agenda kuddayo olw'ensonga nti abantu akyabazanyira ku bwongo agenda kuddayo abantu ababugumiriza Namboze abadde ebisanja bina bisatu ali mu bina ndowooza Namboze chances z'okuddayo ziri bitundu 5 ku 10 agenda omwesimbako banaabeera serious Namboze ajja kuba tulabyeko era y'omu Muwanga Kivumbi ebutambala naye chances z'okuddayo ziri 50-50 ofuna bulungi emitiana n'abakooba okuvuganya kuli wakati wa Nabakooba ne baagala era Nabboso wa kaadi bamubuuziza eggulo bakiyaze mu kyade kituufu bamubuuziza ne bamugamba kakiiko kiko yagala obeereko n'agamba n'ali agadde akakiiko ka entertainment simanyi baje kali Nabbosa baateerwaneko nnyo ayinza okukwata ekyokusatu oba ekyokubiri ninga okuvuganya kuli wakati wa baagala ne Nabakooba ofuna bulungi tugenze Walukagga akalulu alina kangi kyekigambo ekituufu alina akalulu kangi naye n'abataka kuumye bulungi ali mu mpologoma ebbiri eza NRM Kiyimba ali ne Segono musajja wa Kabaka Magola tumwogerako bwogezi yakulembeddwe okuva emabega naye nga okuvuganya kuli wakati w'abantu basatu Walukagga ali Segola abo bagenda kuzanya byonna tubifu ofuna bulungi ninga Walukagga akalulu alina kangi naye nga kayinza bw'ataaka kuume kayinza okuyita myaganya gy'engalo nga kabulira wakati wa Segona ne Kiyimba era akalulu kano kayinza okuteekawo amawulire agatali ag'enjawulo agenda okuwaawaza ensi yonna nga Walukagga batakuuma kalulu kano ayinza okuviiramu awo kakati tugenze waluyulika Zahara Luyulika abantu njala bamutegere bulungi nti y'omu ku baakulemberamu okujjamu mu loodi looya w'abanaku obwesige ofuna bulungi Luyulika kigambibwa y'omu ku bali mu kugaba omwala mu mbeera y'amancoolo era Luyulika baba omwogerako nagandi ajja ati Zahara Luyulika ow'omwala akantu ako mukateekeko akalulu kali wakati wa
Honorable Sewanyana ne Musiri ayizala yayina kadi sebo yayina kadi anti kadi nze newunya n'abantu abakayanira kadi abagikayanira babeera bajega nga tebayina maanyi abantu bangi nnyo abayiseemu nga tebachogamba lulibuli yafuna kadi ya NUP yayitamu Semujunganda yayina yagano kugenda mu NUP akaluna akawangula ntwale walala Elias Lukwago yayina kadi yafuna abantu emitwalo 2 na Biro wa kadi yafuna emitwalo mukaaga ntwale walala mufuna bulungi akalulu akemachindye kali wakati wa Musiri ne Honorable Sewanyana ebintu bino mu byetegereza bulungi nnyo baagala emitiana mumaze mudamu buzi akolukali wakati wa baagala ne nabakoba ono wakadi ayagala na bossa wakachiko kumanyidwa mu simuno oyo batafuna kyakubiri kyokusala ja kukifuna ntebe mbwate kamwa yiteri yoru yeyeru rokola yebivulu abantu bayo bategeevu mbwate kamwa kalula genda kawuta buva tugenze Masaka City ewa Honorable Mpuuga ye muntu ayina abawagizi silent majority Javira obukibwa Javira nkona bagenda gisayo nsulu mutaka twaliri nawe katika nkubulire tozanyisa nkomusajja gwe bayita abantu abayina omusingi abantu be Masaka abantu balonda kibamanyi ate bantu basaba sijja kabaka tebagezesa tebabategerera era Javira batayigendereza enkona bagenda kugisa ensululu mutaka Honorable Mpuuga agenda kukomawo kakati tugenze kabonera ewo Mugalatiya Simanya bagame ku ground kwali era wakadi agenda kugitunulanga ko buli kaseera ya kadi ya NUP nga agitunula ko buli kaseera ngo Mugalatiya ali mu parliament eyo kadi mie omuntu atalina kadi omuntu atalina maanyi ulirizo omuntu atalina maanyi yakabira kadi ileta gabana abaana abato Chairman Nyanzi yomu kubagenda okugwa n'enkona enywe kubanga bagamba ekyalo gyagenda talina yiwadde akasiisira wadde kinabiro munaabibwamu Dr. Loyi banaba yefubyeko nnyo akalulu agenda kakola ki agenda kawangula Honorable MP Rubongoya Lewis chance z'okuwangula ayina 7 ku 10 tegeza ajja kawangula 7 ku 10 kasita omusajja gwe bayita bamitani MP Nsereko side ya hizo okudda Nsereko bana bakomyeyo wajja kuba okulya n'okukomba essowaani naye omuntu gwagenda okubeera emabega agenda kutawanya nnyo Rubongoya amisa kabanda oyo namisa kabanda abulamu tusanyalaze naye asobola otufuna asembayo Ssenyonyi chances okudda naye ziri 65 kubanga oyo Bulola amwesimbyeko ne Sijoking Sabuje tugenze kuba President Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu kakati omulundi guno President Museveni tukusaba President Museveni ebiseera bisinga oyagala buyinza tukyagala sente kuboziina niyo omulundi guno sente oyagadde ntati sente ozagana obuyinza ekigenda kuleetera obuzibu abaana bali eri bakola mu campaign tebafuna sente bulungi ofuna bulungi ta sente President Museveni ta sente tosobola kwagala bintu bibiri omulundi gumu olinga kubanga Kyagulanyi ayagala obuyinza ne sente azagala olina okutaaka ekimu President Museveni ekisanja kino kyekisanja ekigenda okusinga okumuwoomera kubanga President Museveni Buganda yonna agikubye n'agireka waggulu omusajja gwe bayita Bobi Wine mu kifo ky'okukunga abantu okunoonya obululu ate ali mu kuba opposition bane obeera otya ng'ogenze Kampala omuloodi w'opposition yaliwo ate n'omuteekako omuntu buke nyini ate yeerwanyisa omusajja yali badde awangula ono yaani oyo omusajja yeesimbe ku Lukwago yeesimbe Lukwago yaani iba mitani bali mwezo yali badde agenda eri ndakawa n'abeeri nakawa beesuwa ddiiro goina interest mu byoyogera kakati bagenda kuwangula bali mwezo n'enkoona bagagisayo ensuuluulu mu ttaka